mu kiro ekyo olwo nno nga bakamala ennaku 8 mu nsozi, John Damulira agenda okusisimuka ng'awulira mwannyina Suzaana gwe yasulanga awambaatidde ng'annyogoga nnyo. Yenna nga yeesisiwadde nnyo era nga n'amaziga gamuyitamu, John yeekebejja mwannyina n'azuula bambi ng'olumbe lwali lwamukanudde dda. Ebyo nno nga bikyali bwe bityo, leka nno tuddeyo emabega katono ku lunaku luli olw'Oktoba 13, ennyonyi eri lwe yeegonnomolerako mu nsozi. Ab'oku kisaawe Bunia anti baasoberwa okulaba ng'ennyonyi gye baali babadde olukusa okukka baali tebakyagikonga lusu. Mu nnaku ezaddirira baayimbula ebikwekweto by'ennyonyi ennawunyi zigezeeko okuwenja, kyokka byonna ne bigwa butaka. Anti ennyonyi eri eyali eya langi enjeru ate ng'etubiridde mu ntuutuuli z'omuzira yali nzibu nnyo okulengerera mu bwengula. Ate ng'ennyonyi ennawunyi okugezaako okubuukira wansi ennyo nga zinoonya nga nakyo kirimu akabi, anti nga nazo ziyinza okuzingizibwa omuyaga ne zeemegguza. Ate era ne mu kunoonya okwo kwonna essuubi ly'okusangawo omuntu yenna eyali akyasimattuse nga mulamu lyali ttono nnyo. Kyokka kwo okuwenja kweyongera okubumbujja olw'okunyigiriza ennyo okw'ab'eŋŋanda z'abali bakaawonawo abaali bazaaye.